الحمد لله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، محمد بن عبد الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde ntunusiza ffe mu mukono gwe, atulinako obuyinza obwenkomeredde Allah subhanahu wa ta'ala yeyawula Allah mbwomu bwe, yasigaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, buli kye yeetenda kyonna Allah subhanahu wa ta'ala akiri. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe biddeeri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, eyatugira n'eddiini yaffe ey'obusiraamu, Allah gwe yafuula nga ye nabbi ow'enkomero mu bannabbi bonna, ate era n'amutuma gye tuli rahmatan lil alamin, nga kyekyokusaasira kyokka eri ebitonde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira kwe n'abo bonna abaamugoberera okutuusiza ddala Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma lw'okumaliriza okusiiba omwezi ogw'ekitiibwa shahrun aziz, omwezi ogwo gwagenze, wa kulla shay'in yantahi, buli kintu kyonna kikoma. Fahadha kana shahrun aziz, gubadde mwezi nga gwa kitiibwa. Wa kam min azizin wadda'nah wa fi qabrihi wada'nah, bameka ab'ebitiibwa abaziikiddwa ng'obulamu bwabwe bwakoma. Wa fi qabrihi wada'nah, ab'ebitiibwa bangi betutadde mu kaburi nga bali eyo batwokya na bibuuzo bya Allah. N'omwezi ogwa Ramadaan mu bulungi bwagwo, mu kitiibwa kyagwo, gwakomye ng'ekintu kyonna bwe kikoma. Kullu ma lahu bidaya lahu nihaya, kimanye nti buli kyonna ekirina entandikwa kibeera n'enkomerero. Naye okugenda kw'omwezi ogwa Ramadaan, hal athara fi nufusina, ddala ebibala ebya Ramadaan byatusigaddemu mu mitima gyaffe, hal haqqaqana thimaru shahru Ramadaan, twatuukirizza ddala ebibala Allah bye yatuleetera mu kusiiba kwaffe, oba tuli awo kusanyuka busanyusi nti gwagenze, twamaze, twawonye. Omukkiriza yenna omulungi buli mwezi ogwa Ramadaan bwe guggwako yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, olwebaza olw'okumusobozesa Allah okumumazaako omwezi ogwa Ramadaan. Alina okubeera nga yeebaza kul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Allah agamba nti bategeeze ku lw'obulungi bwa Allah, ebirungi ebyo Allah byatuleetera, wadha n'okusaasira kwokwa Allah subhanahu wa ta'ala, fabidhalika falyafrahu, abakkiriza babeere nga basanyuka.
so kusanyuka okwokugamba nti alhamdulillah tuwonye, wabula okusanyuka okwebaza Allah okumazaako neema ekyengero ekyo ekinene ekyokubeera nga osiibye. Baganda bange abasiraamu, famadha ba'da Ramadan, embeera yo oluvannyuma lwa Ramadan egenda kutambula etya? Ye kutuba yaffe y'olwaleero. Embeera yo oluvannyuma lwa Ramadan egenda kutambula etya? Sooka weebuuze ebibuuzo bisatu nga tonnabagamba nti Ramadan twagikubya amabega. Tunuulira ebintu bisatu abaatukulembera abalongoofu we baamalangako omwezi ogwa Ramadan baalinanga muli ennaku ku bintu bisatu. Ekisookera ddala, hal tukubbila minhum, baasigalanga beebuuza ekibuuzo, Allah yakkirizza okusiiba kwaffe. Baganda bange abasiraamu, twasiibye omwezi ogwa Ramadan, Allah yakkirizza. Abaatukulembera abalongoofu kyovulaba baatuulanga emyezi 6 nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize bye babadde bakola. Abantu basiiba, ne basaala, ne basaddaaka, ne baleka empisa embi, ne boolekera okukola emirimu emirungi, naye Allah yakkirizza. Bannanga okusabanga Allah al-Kabul, Allah okubeera nga akkiriza bye tubadde tukola, ekyo abaatukulembera abalongoofu bakyeraliikiriranga. Allah akkiriza bye babadde bakola. Baganda bange abasiraamu, ma min yawmin yanshaqu al-fajr, teriyo olunaku mambya lwesala illa wa yunadi munadin, okujjako nga waliwo omukowooza atukowoola ng'atugaa nti ana khalqun jadid, bannange nze ndi lunaku lupya, ndi kitonde kipya eri obuwangaazi bwo. Wa ala amalika shahid, ku byonna byokola ndi mujulizi. Fagtamni, beera ng'onganyulwamu. Falan auda ila qiyami saa, sigenda kuddayo kulabika paka ku lunaku olwakhira. Buli lunaku emmambya lwevaayo omukowooza atukowoola ti ana khalqun jadid, bannange nze ndi lunaku lupya. Wa ala amalika shahid, naye ku byonna byokola ndi mujulizi. Ebiseera bino bye tuwangaaliramu, olunaku lw'owangaaliramu lujulira ku ebyo byokola. Naye olunaku lukugamba ganyulwa mu kitonde ekyo ekipya Allah kyakuleetedde, mu kyansi eyo ey'obuwangaazi Allah bwakuwadde obupya. Naye olunaku terugenda kudda mu buwangaazi wabula okuwaako obujulizi. N'okugenda kwa Ramadan tegenda kuddayo Ramadan ya 2024, tegenda kuddayo Ramadan ya 2025 wabula okuwaako obujulizi ebyo bye wakoleramu. Abaatukulembera abalongoofu ekyo baakisigaza. Okweraliikirira Allah akkiriza okusiiba kwaffe. Bantu bali mu kujaguza, twagumazeeko, twamazeeko, naye abantu baali badde n'okweraliikirira kw'okukkirizibwa kw'emirimu. Allah yakkiriza. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, walladhina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah subhanahu wa ta'ala aganti aba bakola emirimu ne bajiwa obudde, ne basiiba Ramadani, ne basaala, ne basaddaaka, naye ne basigala ng'emitima gyabwe girimu okutya. Basigala mu mitima gyabwe nga balina okweraliikirira. Wa annahum ila rabbihim raji'un, bakakasa nti eri Allah bwe gye bagenda okudda. Allah yagamba nti ulaika yusari'una fil khairat,
bangu okukola ebirungi wa hum laha sabikun era ebirungi ebyo babivuganyako. Kati eyo aya bwe yakka mukyala wa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Aisha ibnat as-Siddiq muwala wa Siddiq yabuuza nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam namuga nti ya Rasulallah hum alladhina yaznun aba abeeraliikirira beba abenda wayasirikun aba abasigala nga bakola emirimu ate ne basigala n'okweraliikirira bebabbi bebakuba abantu obutayimbwa bebenzi bakola ate ne basigala n'okweraliikirira bebatemu. hum alladhina yashrabuna alkhamra bebanywa omwenge. Nabbi kyava amuga nti la yabnata Siddiq si bwe kiri Aisha muwala wa Siddiq si bwe kiri. Namuga nti ulaika alladhina yusalluna wa yasumun abo abasigala n'okweraliikirira beba abasaala beba abasiiba beba abasoma Qur'an ne basigala n'obweraliikirivu alla tukbala minhum nti Allah waabwe ayinza okubatakkiriza. Baganda bange abasiraamu obweraliikirivu bwaffe buli luddawa oluvannyuma lw'okumalako Ramadan. Kusanyuka nti twagusiibudde, kusanyuka nti twawonye enjala, neera baabakkiriza Allah banyumyako. Alladhina yu'tawna ma atawu bakola emirimu naye ne basigala n'okweraliikirira mu mitima ti Allah ayinza okubatakkiriza. Aisha ye yalowooza nti beba abasaala ate nga benda, beba abasiiba ate nga banywa omwenge. La, Nabbi namuga nti la si bwe kiri. Basiiba, basaala, basoma Qur'an ne balina obweraliikirivu alla tukbala minhum ti Allah ayinza okuba teyakkiriza. Fe abasiraamu b'omulembe guno tubeera mu kujaguza ne tuseka ne tweyagala naye nga tetumanyi nti Allah oba yakkiriza. Ekibuuzo ekyokubiri kyolina okwebuuza nga Ramadani egenze, hal anta min almaghfurin, olimu abo Allah be yasonyiye? Olimu abo Allah be yasonyiye? Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali alinnya ekituuti kino, Jibrilu yajja nga asaba edduwa nga nabbi bw'amiinisa, naye kwejo emiteeko esatu edduwa Jibrilu gye yasaba nga nabbi aga nti amiin, ye muntu asangiddwawo omwezi ogwa Ramadan Allah n'atamusonyiwa. Olimu abo Allah be yasonyiye bwali badde bweraliikirivu gye tuli? Omuntu okusigala nga yeeraliikirira Allah ddala yansonyiye. Bw'omala okusuubira nti ddala weebuuza ekibuuzo nti ddala Allah yansonyiye, tosobola kusuula tawulo. Osigala okola emirimu emirungi Allah gyakwagaza, osigala Qur'ani okyagisoma kubanga tolina assurance, tolina garanti nti wasonyiriddwa. Abatukulembera abalongoofu bwe bwali obweraliikirivu bwabwe, ddala Allah yatusonyiye. Baganda bange abasiraamu, ani alina garanti nti Allah yamusonyiye? Lwaki ova ku swala? Lwaki oleka okusoma Qur'an? Lwaki olekayo okusaddaaka? Olimu abo Allah be yasonyiye? Bebo Allah be yassaako aya. Aisha gye yali ategedde obulala, nabbi n'agimutegeeza obutuufu bwayo. Olimu abo Allah be yasonyiye? Embeera ey'okusatu, Ramadani erijja 2026 eri kusangawo. Eno Ramadani bweba yagenze, Ramadani egenda okuddako egenda kusangawo ku nsi. Owange gwalese swala, owange gwayejjeemu hijab, Allah gye yalagira omukyala agyambale, Ramadani egenda okujja eri kusangawo. Lwaki oleka swala naye nga tolina assurance na garanti
nti Ramadani eriddako Allah jajji kusanzaawo. Kati abantu kulembera abalongoofu basigala n'okweraliikirira kyekyali badde ku buli mukkiriza yenna okulowooza ku nsonga ezo ssatu. Allah yakkiriza okusiiba kwange, ndimu abo Allah be yakkiriza emirimu gyabwe. Ekyokubiri, ndimu abo Allah be yasonyiye mu Ramadani eno, Allah be yatadde ensingo n'abajja mu muliro n'abayingiza ejjana. Ekyokusatu, Ramadani erijja erinsangawo kubanga ekiragiro kyayise mu Laylatul Qadri. Abalibeerawo n'abatajja kubaawo, abagenda okugaggawala, abagenda okufuna ebizibu ebyenjawulo nga Allah abakwasa fayiro bamalayika. Yeno entambula y'ebitonde byange ku nsi omwaka mulamba. Fiha yufraku min kulli amrin hakim. Omuntu bw'amala okutegeera ebibuuzo ebyo ebisatu, oluvannyuma lwa Ramadani taddayo kuleka swala, taddayo kulagajjala, taddayo kweyambula nga bwe tulaba olwaleero abantu bwe basuula ttawulo. Ramadani eno baganda bange abasiraamu, njagala mbawo ekifaananyi nga bw'olaba eryanda ly'essimu lye tukyajinga. Omuntu ateeka essimu mu soketi bw'ati n'agikyajinga direct, naye ng'essimu tejjula. Era agenda okujjamu bw'ati kyaja ange kulaga eri empty. Mulimu baganda baffe be tubadde tusiiba nabo nga bali ku direct, Ramadani bwe yagenze ne bafuuka empty, teyakyajinze. Lwe baalanga lwennyini malaaya n'agiddira, lwe baalanga lwennyini ne yeeyambula, lwe baalanga lwennyini teyaddayo kusaala. Babadde bakyajinga direct naye ng'eryanda terijjudde muliro tekuli. Twakyajinze tutya? Mulimu abadde bakyajinga ng'era bwe tukyajinga amasimu, oli n'agirekawo olunaku lulamba agenda okugijjayo bw'ati mu soketi nga kuliko obuti bubiri, agenda oteekako on bw'ati akusigadde akati kamu. Mulimu abakyalina akati akamu kabatwaliriza okumalako sittati. Akatiiko ke wakyajinze okukyajinga ko kugenda kutwaliriza kutya oluvannyuma lwa Ramadani? Eryandalo ligenda kusigala nga kweriri nembeeramu abakyajinga, era nga bwola bwe tukyajinga amasimu nga mwana watto we bateekamu okukyajinga, eryanda lyabwe lijjula ne libatwaliriza ne bafuna ne zi power bank. Takkiriza muliro kugenda, takkiriza simu y'okuggwako muliro, power bank agirina, yakyajinze ne power bank agirina. Bwotyo bw'ofaanana mu Ramadani gye twakamala, wakyajinze n'ofuna ne power bank, tokkiriza muliro kugenda. Owerekera omugenyi, omugenyi ono omuwerekedde Ramadani, osiiba ennaku omukaaga, nabbi ze yalaga empeera ennene ezirimu. Mu hadisi ya Ayyub yagamba sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadan thumma atbaahu sitta min Shawwal, omuntu bw'asiiba omwezi ogwa Ramadan n'agobereza ennaku mukaaga mu mwezi guno ogwa Shawwal, oba azisiibye ku nkomerero, oba azisiibye mu makkati, oba azisiibye ku ntandikwa, fakaannama saama ddahru kullu, abanga asiibye omwaka omulamba. Baganda bange mugobereze Ramadani n'ennaku omukaaga ezirimu empeera ennene. Mugobereze okusiiba kwammwe n'okusiiba okwo okw'ennaku eza sittati. Muwerekere omugenyi. Ramadani nga bwe yabaddewo n'agenda, alinga ekifaananyi eky'omugenyi akyadde n'agenda. Tumuwerekere, tusiibe ennaku omukaaga, siza abawalimu, siza abantu balina imaani, mbu balina imaani nnyingi. Z'oyo omuntu asuubira nti ebirungi abinoonya eri Allah, anoonya empeera mu maaso ga Allah ng'abantu kulembera abalongoofu bwe baali. Naye abantu abamu tugayaalira ennaku ezo omukaaga ne tufiira empeera mu maaso ga Allah, nga n'ekisinga obulungi ye muntu okusooka okumaliriza ebbanja n'amala n'agobereza ennaku ezo omukaaga eza sunna nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ze yateekamu empeera ennungi. Eryo lyekkuba erisingira ddala obulungi. Bw'oba olinayo ebbanja lyangwire olisasule, wa ajiltu ila rabbi litarda, ay Allah nyanguye gy'oli
maliriza ebbanja lino litaruda Allah obeere ng'onsiima. Sooka omaliriza ebbanja kye kisinga obulungi ogoberezeeko ennaku 6. Wa'ajiltu ila rabbi litaruda. Baganda bange abasiraamu, wakyajinza otya mu Ramadaan? Wakyajinza eryandalo ne lijjula n'ofuna ne power bank buli kalungi era oyagala okwongerezeeko osigale ng'okola ebirungi ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakwagaza. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bagana banga abasiramu nziramu kubakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nange neeramira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lwa Ramadaan neeyisaayo yegenda okulaga nti Allah yakkiriza okusiibako. Oluvannyuma lwa Ramadaan neeyisaayo yegenda okulaga nti Allah yakusonyiye. Mu bubonero obulaga nti Allah akkiriza kwe kugobereza ekirungi n'okigoberezaako ekirungi. Abatukulembera abalongoofu baakolanga emirimu emirungi ne bakakasa nti omulimu ogwo Allah agukkiriza, bajjanga ne bayozaayoza bannaabwe. Ne baamanyanga nti oli byakoze Allah tabikkiriza, bajjanga ne bamukubagiza. Tukubagiza abo bonna babadde mu mwezi ogwa Ramadaan, mu bulungi obw'omwezi ogwa Ramadaan ne beedibaganga embeera zaabwe tezikyuse, nga tebalina njawulo mu Ramadaan n'etali Ramadaan. Abo beetaaga kukubagiza n'ekikubagiza ekinene nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baganda bange abasiraamu, enneeyisaayo oluvannyuma lwa Ramadaan eraga kinene nnyo mu kukkirizibwa kw'emirimu gyo gy'obadde okola. Tusigale ku bulungi nga bwe tubadde mu mwezi ogwa Ramadaan. Okusiiba tekukomye, wakyaliyo okusiiba ennaku eza sunna, ayyamul biid, waliyo okusiiba ennaku enjeru min kulli shahar mu buli mwezi ogw'obusiraamu. Wakyaliyo siyaamu Daawuda, okusiiba kwa nabbi Daawuda, nabbi kweyogerako ti afdalu siyam, okusiiba okusinga obulungi mu nsiiba za sunna, siyaamu Daawud, yensiiba ya nabbi Daawuda. Kaana yasuumu yawman wa yafturu yawma, yasiibanga olunaku enkya n'asiibuluka n'addamu n'asiiba. Wakyaliyo okusiiba olw'emmande n'olwokuna. Tusigale nga tukola emirimu egyo emirungi. Okusiiba tekukomye kokka, leka kubeera nga muntu gwe bajjeeko ekizibu. Wakyaliyo okusaala ekiro. Tubadde tusaala essala ya talawiya ne tuyimirira aka 11 emabega wa imaamu. Naye n'oluvannyuma lwa Ramadaan n'olemerera okuyimirako mu tahajjud, okusaalayo eraaka 5, okusaalayo 3. Kale mu bunafu bw'ennyo weekwate ku laaka 1. Mulowooza Abubakari yasaalanga eraaka ezisinga obungi? Yikwatanga ku laaka 1 bweti, ge gaali amaanyi g'embweti. Abubakari Siddiq Allah n'amutuusa mu maaso ga Allah nga Allah amusiimye. Naye nga omulimu ogwo agwekutteko tagutadde. Naye gwe n'ova mu Ramadaan n'obeera eri. Tubadde wano mu Ramadaan ng'osoma status z'abantu abakozesa amasimu gano ogaseerera, ng'olaba irimu, ng'olengera irimu, nga bw'osoma status z'abantu oyinza n'okuvaawo ng'ofuuse muwalimu olwayirimu eri ku status z'abantu. Naye olwaleero tunuulira status z'abantu olabe ebiriko. Mazina, baana abala bali mu kwefungula, baana abalenzi bataddeoko ennyimba, abasiraamu. Naye luli mu Ramadaan ng'osoma status zonna zijjudde irimu. Kulaani yirimu, bigambo ebizzaamu amaanyi, bigambo ebisembeza abantu eri Allah. Naye olwaleero genda ku status z'abantu otunulire ebiriyo. Wakyajinze mu Ramadaan okyatambula ne power bank ogirina,
okyayongera amaanyi mu kusiiba kwo. Allah tegeeza mu Qur'ani ekitiibwa nga mmaliriza ebigambo byange. Allah yagaa nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, atiu llaha wa atiu rasula, mutye Allah mugondere olubeerera buli kiseera. Muleme kubeera bantu ba Ramadan, muleme kubeera bantu ba sizoni. Wa minan nasi man ya'budu llaha ala harfin, mulimu abasinza Allah nga bamusinza bo mu sizoni mokka mu occasion. Mulimu omuddu asaala nga bazze kuziika, alaba abasiraamu basaala n'asaala. Mulimu abasiraamu abasala olw'okuba ewaabwe mu kyalo bakuŋŋaanye bagenda kusoma dduwa, era kwolwo lwayambala ne jalabibu n'ajambala bulungi ne hijaabu n'ayambala abaaya ku lw'okubanga ewaabwe mu kyalo waliyo edduwa. Wa minan nasi man ya'budu llaha ala harfin, mulimu abasinza Allah nga bamusinza businza mu biseera, mu mbeera, mu occasions ez'enjawulo. Neraba Allah bw'atugaa nti wa'budu llah, musinze Allah nga temumusinza sizoni, nga temumusinza mu Ramadani yokka, nga temusaddaaka mu Ramadani yokka, hatta ya'tiyaka al-yaqin, paka Allah lwagenda okujjulula mu bulamu buno obwensi ng'oli mu kusinza Allah. Banaye mugaso ki ogw'okuba ng'obadde mu Ramadani nga weeyisa bulungi, g'obadde osaala Ramadani neggwako n'otaddayo kusaala, ng'obadde mu Ramadani nga weebikkirira bulungi ng'omuwala omusiraamu, ng'omukyala omusiraamu. Ittakillah waltazimi ala alhijab, muwala gwetya Allah onyweze hijaabu, oyambale ennyambala y'obusiraamu nga bw'obadde mu mwezi ogwa Ramadani. Kigasa ki okuddayo obutasaala? Kigasa ki okuddayo mu bwenzi ng'obadde mu mwezi mulamba ng'okola emirimu emirungi? Kyava Allah atugee nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, atiu llah wa atiu rasul wala tubtilu a'malakum, temugeza ne mwonoona emirimu gyammwe. Banaye temwonoona emirimu gyammwe gye mbadde mukola mwezi ogwa Ramadan. Temwonoona mpisa zammwe ennungi ze mubadde nazo mwezi ogwa Ramadan. Wala tubtilu a'malakum, temutta emirimu gyammwe ne mugenda mu shiriki, ne muddayo mu nsaasi, ne mugenda mu makereziya. Allah atuganye okwonoona emirimu gyaffe. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti innama a'malukum, mu hadisi al-Qudus, gino emirimu gyammwe gye mulaba, ukhsiha lakum, Allah agaa nti ngibakuumira, thumma uwaffikum iyyaha, ngenda gibawa ku lunaku olw'akhira. Faman wajada khairan falyahmadillah, alisanga ebirungi yebaze Allah. Allah emirimu gyaffe agikuuma. Leka kwonoona mirimu gyo, leka kwonoona saddaaka zo z'obadde okola mu Ramadan, leka kwonoona kiyamu layili, okuyimirira kw'ekiro kw'obadde okola, leka kwonoona nnyambala egy'obadde oyambalamu ng'omukyala omusiraamu mwezi ogwa Ramadan. Emirimu gyaffe Allah agikuuma. Thumma uwaffikum iyyaha, Allah agaa nti ngenda gibawa ku akhira. Faman wajada khairan falyahmadillah, alisanga ekirungi yebaze Allah. Waman wajada ghayra dhalik, alisanga ekitali ekyo, fala yalumanna illa nafsa, tonenyanga omulala, weenenyanga wekka mwoyo gwo. Onenyanga mwoyo gwo, kubanga buli kalungi konna Allah katubuulidde, buli kalungi konna nabbi yakatunnyonnyola. Kuuma emirimu gyo, bwebeera sola gikuume, bwe kubeera kusaddaaka kukuume, bwe kubeera kuwaayo kukuume, bwe kubeera kusoma Qur'ani mukuume emirimu gyammwe nga Allah bw'agituterekera. Ayagala tusange ebirungi, naye alisanga ekitali kirungi. Fala yalumanna illa nafsa, tonenyanga omulala, onenyanga mwoyo gwo. Baganda bange abasiraamu musaale, baganda bange abasiraamu mujjule mu mizikiti, temuleka mizikiti gya Allah nga mikalu. Ku lunaku olw'ejjuma khatibu najja n'asanga layini emu mu masijidi, tekyali badde kya buvunaanyizibwa musiraamu kukeerewa. Lunaku lwa jjuma najja nga zireeti, olw'obulungi obuli mu kukeera olunaku olw'ejjuma, olw'obulungi obuli mu lunaku luno olw'ekitiibwa olw'ejjuma, nabbi lwe yateekamu akaseera nga Allah bw'akakuwa n'okasabiramu n'okasaaliramu
n'osomera mu Quran Allah bakuwadde ebirungi era edduwa zo Allah azanukula naye omuntu era n'akeerewa nga twakava mu mwezi ogwa Ramadan imaani zaffe zaali badde nga amanda ge twakyajinze gakyatutwaliriza alisanga ekitali ekyo nga kirungi tonenyanga omulala wenenyanga wekka tuba naye tukole emirimu emirungi banaye tweyise bulungi mu nsi muno tuluyinge eŋŋanda zaffe silu arhamakum muyunge eŋŋanda zammwe muyunge abantu ba famire zammwe musonyiwe baganda bammwe muddireemu bannammwe muyunge eŋŋanda zammwe muve mu bikolwa ebyekishiriku n'ebyokulogaŋŋana lwaki osindikira muganda wa mayembe lwaki osindikira muganda wa majinni lwaki obiisana ne muganda wo ensi eno kam min azizin bameka ababaddeko ab'ekitiibwa ku mwaliiro guno ogw'ensi wadda'anaahu be tusiibudde nga bali wansi wa ttaka bameka wa fi kabrihi wada'naahu nga twabateeka mwana adaani twaziise eggulo wano omu ku basheekhe bannayuganda babadde tebamumanyi nnyo naye nga mukozi wa mirimu gya ddiini abadde ne nashataati activities ez'enjawulo mu ddaawa awandiika ebitabo asima enzizi azimba emizikiti asomesa Quran olwaleero ali wansi wa ttaka oluvannyuma lw'okulangirira nga tumazeeko Ramadani olunaku lumu enkeera n'ayingira ettaka naye nga baseeka banne be baamuwa obutwa bamulanga ki bawalabu okumuwa ssente bo ne baleeta endowooza endala nti tuzirye n'abagamba tulina kukolera bigasa basiraamu baamutega butwa apookyezza nabwo ebbanga eddene ne bumwonoona oganizi zonna wansi ensi eno teriyo agenda gibeerako lubeerera neewuunya abantu Allah bawangaazizza n'abawa obuwangazi n'akuwa omukisa ogw'okwonoona Katonda n'akuwangaaza n'akuwa emyaka egyo egy'okwonoona ogwo mukisa naye akuwadde omukisa ogw'okwonoona notta abantu n'oliisa abantu akakanja abantu ne bakaaba nga bakaaba ggwe ku myaka egyo gy'olina eyo kyansi Allah gy'akuwadde omukisa ogwo gwali badde ogw'okwenenya labawo ogukozesezza obubi olwo Allah baawa obuwangaazi obw'okwonoona osse bantu otuze bantu abantu bakukaaba buli omu akaaba ggwe kam min azizin bameka ab'ebitiibwa betuziise betusiibudde nga bali mu kabuli olwaleero wansi gye bali baganda bange abasiraamu tusonyiwe ensi eno tugiriko akaseera katono naye emirimu Allah gy'atwagaza tugirina tubadde mu Ramadani Allah n'atuwa omukisa ne tusiiba Allah akkiriza Allah akusonyiye Ramadani erijja olibaawo omukisa guno nga gwagenze abagukoleddemu ebirungi mwongere okukola ebirungi abeedibaze ne bakola ebibi fatubu ila Allah muyitirize okwenenya eri Allah attaibu min adhambi kaman la dhamba lahu omuntu ayenenya mazambi abanga atali kyalina nsobi yonna bano omulyango gw'okwenenya muggule eri Allah naye tuterere ku mateeka ga Allah tuterere mu duniya eno ey'akaseera weeragira bwereere byoteeka ku TikTok ebitajja na mu nsa bikumalira mu bwereere enkyoli mwana Adamu ng'ebintu ebisigala bitambula nga takyasobola kudda kugamba nti mbisiimuleyo akawunti ye esigala etambula mu bubi ne mu bulungi abanaakola ebirungi akawunti zijja kutambula mu bulungi abanaakola ebibi era akawunti zijja kutambula mu bibi abantu nno balabanga abafuna likes nga bakola ebyo ebikyamu balabanga abafuna ba followers abangi naye ng'abantu babasunga bagamba laba ekyana kiwala kino kimalaaya laba eryana liri enziri eryayonooneka
mulabanga abalina ba followers naye mwabo bennyini ababa following contents gwe muteekayo yavaamu bennyini ababasunga abalaba nti ate gwe osusse kirogala laba obubeerebeere bwatulaga laba obubiinabiina bwataddeyo naye nga naye ali ku laikisizo nolabanga alina abangi kumbe bennyini abo abakufollowing balabira ddala omusambwa omuyaayo oguwedde emirimu bane tuterere eduniya yakaseera maliriza n'ebigambo byange abasiraamu bane tukuuma emirimu gyaffe baganda bange abasiraamu meseji yange esembayo tukuume emirimu gyaffe ebyobufuzi bino ebiri olwaleero ebigenda mu maaso tebiboonoonera eddiini yammwe faddiini ra'asu kullu shay eddiini Allah gye yatulondera obusiraamu ye kapito ya buli kintu kyonna ebyobufuzi no bye olwaleero bye mulaba tebibatwalira eddiini yammwe temusuula eddiini yammwe olw'ebyobufuzi ne musuula enzikiriza zammwe ne bakusanga mu kyaki olw'okuba onoonya kalulu oyagala kufuuka kansala ne bakusanga kubasamize ku kyoto okuba nabo eŋŋoma nanti obanoonyamu obululu ate abanoonyamu obululu yaani ye Ahmada ye Muwada ye Sumaya ye Mariyamu n'ogenda mu balokole n'oyimba aleluya oyimba nabo boozina olw'okuba oyagala bakuwa obululu bannange ebyobufuzi tebibatwalako eddiini yammwe eddiini erina ensalosalo eddiini erina ensalosalo inna Allah hadda hududan fala ta'taduha Allah yateeka ensalosalo ku ddiini temusukka ensalosalo za Allah mwali mulabyeyo omuntu nga wa NRM ate nga wa NUP ate nga wa DP mwali mulabyeyo ngeno wa NRM ate nga wa NUP ate nga wa DP oba wa FDC mulwaki eddiini yammwe mugitabika n'obeera omusiraamu n'ogenda kubakuba ekyoto abasamize olw'okuba banoonyamu kalulu n'ogenda mu kereziya n'osaba nabo n'osembera n'okusembera eri faaza n'akuwa akagaati kubanga onoonya obululu n'ogenda mu balokole n'oyimba nabo aleluya haja omulamba basiraamu lwaki gwe tobeera nti ndi musiraamu ni wano ku byobufuzi tebasobola kugamba nti oli wa NUP leero gendako ku kitebe kya NRM obeereyo era oga nti banenze ndi wa NRM sobola genda mu NUP era tusobola kubeera wa NUP ate nga oli wa DP era ojaga nze ndi wa NUP nze ndi wa kakofiira ndi wa musaayi n'ebituuka ku ddiini ne mutala buli wamu bannanga abeesimbyewo abasiraamu ebyobufuzi tebyonoona enzikiriza zammwe tebyonoona eddiini sigala nga oli musiraamu sigala nga weetengera abantu bajja kuwa respect bakuwe nga bawa omusiraamu naye oli mbasamize osamira ogenze mu kereziya osabye osembedde n'ewafaaza oli mu lunyiriri agaba obugaati naawe okataddeyo mu ttama kubanga onoonya obululu bw'otabeera kansala n'obaaki bw'otabeera MP n'ovaako ki bw'otayitamu n'obaaki eddiini ra'asu kullu shay eddiini busiraamu Allah gye yatuwa ye kapito wa buli kintu kyonna bino bimukaaba sirina kapito n'alyongeddemu emitwalo 5 n'alyongeddemu akakadde senga nfuna abazzaka n'ennyongeramu kapito kapito y'obusiraamu bw'onoonyweza obusiraamu bulimu buli kintu kyonna bannange ebyobufuzi tebitwonoonera eddiini yaffe ebyobufuzi tebibatwalira eddiini yammwe ne bitta enzikiriza beera omusiraamu niso si kutala butezi mu biina by'obufuzi nga tetutala oyinza ogaa nti ndi wa NRM ayina ogenda mu NUP baba bakugobye na tigwe toli waffe oli munnanfuusi oli mbega naye lwaki eddiini tutala bwe tutyo era n'ogenda mu kereziya n'osinkana abasamize bakumya ebyoto
nawo ne weetabawo naawe n'okikumamu n'okuba eŋŋoma. Oyo waffe oyo ajja kukola, ojja kukola. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baganda bange abasiraamu tudde eri Allah, tudde ku nnono ez'obusiraamu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'a ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir warham mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wakrim nuzulahum. Allahumma tajawaz anhum sayyi'atihim bir rahma wal afwa wal maghfirah واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفر من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.